anti nkugambye kasita byajjamu taata wo tugamba mbubutwa nani ne kabaka waabwe n'atugamba butwa kakati we buba kituufu newe mbanze nsooka bumunywamu tukyanoonyereza report mu kalulu ka Bobi Wine abantu 5 abaafa kati wobalaba ku tweet yo nga wagamba we are bringing here babuuza bano so ate ng'osobola okusanga abatukana bazze ne beekubana bakalamojja ngomba ogambe muganda waffe Jakana ekimbonyabonya si lubaale asobola okuba nga amuyina n'obubbo bwa nanka tegwabufaanana ekimbonyabonya kikolimo kino kitegeeza buli muntu dokita akola ekikyamu akola atta abantu bigenda tuuka biveeyo lwaki Nambooza akireeta kati kyenkugambye kiri kubanga Nambooza akimanye no gavumenti lwekesa lwekola ki tunula fesi yofona opondo heri wanting kubanga tosobola kuleeta mwana alwadde kwashako ali moutinarich ali ki kanoteekawo n'ofona opondo era basobola okugamba oba ye mwana abirwadde osegedde Bobi Wine waliwo ekitambula nalabye women MP muwala yali oba youth ng'ataddeko bugalubindi bwe n'agamba Bobi Wine nti okujja okuziikoolanya sooka weetonde batambuza ekintu bamanyi anti waliwo eyagambye ti Bobi Wine talina buwagizi mwakyoli kati bagenza okukizuula nga abuyina osegedde kati bagamba mbu Bobi Wine yeetonde Bobi Wine wonte weetonda kuba weetonda kuki kati batyo swala information jenyina Bobi Wine wegendereze bw'onookwata ekkubo n'ogenda okuziikoolanya waliwo information gyenfunye nga bagenda kuddira abantu bambale t-shirt za Nuupu ebintu bisesa tosobola kwambala bino bintu bino byolaba ku mutwe ebiringa amakuti ya 10 nesimanya galubindi era President Museveni nkwebaza ogamba Owinyi Dolo ajjeko biwiigi bino kubanga biwiigi bino birabika bye bimuleetera tabbu bannange njagala buli alaba ko Owinyi Dolo tonvuma saasira Owinyi Dolo nze ndi wano ninga ali mu ntaana saasira kati Owinyi Dolo buli wataaka akakutiya alaba abaganda basosola Owinyi Dolo talaba baani ba nyeko abatali baganda abalidde muno obwami kitegereka bulungi kati ati mwagambye nti buli ayogera ku butwa police mukimi ayijambe mukuno kati wanu muso kati kale bakimeka baka wacho iyo bamuyitani omumoli njagala kale bamukimi oli okondabire vita omanyine bano bagundi bani bano abali mu maje sibe bengulu abakambwe ng'omutuma omumoli agamba nedde amabadde mulwadde ennaku 3 bagambe kayiwe bali kunkima owanzijo ennaku 3 time ngogamba no kuno balese kinze sinza kusuba live mu kwano obokhela dala cha mine ngasagala mwela bile fati abasi mine mwela ngonakola lelo impisene kaya wisdom no mukulu wa flashlight Dr. Net wise nayo nakola lelo ndoza be yanjure ate nkumanya nkubilo nakola tugenda kubera twogera kuki wisdom atreated chi bana yokwegamba just a friend ajja mnayi abenga naye ategera kubiche ebitambula mu gwanga Dr. ntandikide kusaidia nange nesime kwa nonakolwa lero omukama tunazoona mbwatu wadde mwebale kubaayo nange mbaniriza sebo ogula nawe program nange njikuddeko okay gabulijjo twabagamba kwa live show bulwa Monday budde bwe buti same time kujja kontwa chanjawulo nnyo tugatira ko beautiful fat within us in the house. Thank you so much for joining us. Invite the friends, the neighbors kwetuli ko live show. Thank you so much for joining us. Kwetuli tulumbye sabula amanya gange nze kaye wisdom tabani wo mulale yakula ku mato mutali mazi neseriraka twave rengo isinga entingira Buganda tuli bana basawa sajja kabaka ne twatuuka wanengero twazikyosama bano ba Fatia Lujjabe bagambanga nti woli gwa wendigwa fe tugamba tumala kugwa saba sajja kabaka wa Buganda yasembayo namuswa nantakwambako nantalinya presidential jet nalinya KRM ne mwana kumaka baka Buganda wakabi ne walinya KRM waliwo abamu amaaso gakalula ne baka mama hiyo presidential jet
omanyi bayirawe berabira abantu berabira kati okimanyi nti no gyasula bakimanyi nti asula mu presidential gundi suit bebalowooza kumbe ate nga ye president yasule wa kabaka anti ge bayita amaanyi era nti kati bagenda kubanga kati labayo dokita abantu abatakimanyi na kino kankigambe muzeyi Winyi nti ettaka State House kweri eye lya kabaka era tekikwewunyisa ssebo tetwagala otuvume nnyo obume bwa kabaka wa Buganda lya bwa kabaka eryolaba entebe era nawulira ebiseera ebyo bagamba kabaka otusaasire tuyambe land title nga land title erabikako eri mu Bulange okay banafe abali ku this program onako olwaleero ensonga ziri nnya enyingo nnya ez'amaanyi esooka kai as you are inviting friends which are introducing this program esooka omuntu gwe bayita Owinyi Dolo speaker ow'eggwanga omugenzi omulambo mbu guganya okutuuka gugenzi kwa commission kwembase ya bagwetegereze ne bagano mukyalira nga mulwadde ne batutye omulambo tekisoboka balimba soko tumireko soko mareso bade manyitiyo ekyokubiri Karamoja General said we are bringing hell to you olwaleero 900 over people but to say the rest are dead. Twitters available nekyokusatu ofono opondo bamwambudde bamufudde kisasalala banagenze semanyi invite friends tugenda ku bintu bino nesemba ddala Owinyi Dolo okwataki bakako wa Buganda kimulekawa buza ku bantu baffe yes abantu mazo babo zako sebo tuleta hajikabo gozanku tumide soko tumye so tuwe kusendeza hajikabo goza zijja wano zizindika wano sindika dokitanga kamera andi soko lindawo nsomene ne bano bategere nga ntibana yaji kabogoza yayimyeyo kankusomere namba awo nga wotekamu anjagala kulaga abantu manya abantu babere ne bekubye emizimu ne bagamba nti no wisdom tubamwa ku sente haji kabogoza omusajja bayira we mbagamba nyo bana Uganda nga wogirawo nenda bagamba njagala kulive abantu bategere engeri gyo sindika mu wisdom sente haji kabogoza user are you user eyo MTN MTN 0 ana mu mwenda ana asatu mu mwenda sajja go yagala sente anedda njagala kulaga abantu teka konti wisdom nteka ka amount teka kono oteka ko kakadde it's okay nedda sebo je 10 tokanga abantu tibampadde akakadde ntebagana haji kabogoza zino zijja sente ngenda kurusi na sanga 49 40 39 olabye nno soko dema bega obakati kusindika laba nno wabizeemu zigundi nga wonyigawo ogenda jinga anjisome soko tambuze link eno njagala obaniriza ndine beautiful Fatia ntimi abantu abankwenda bangatuwe ku namba ya Fatia bambi kanchiddemu abagale namba ya Fatia enamba yange so eri 0773 773 49 40 39 confirm yeyo wekaza olaba kayo wisdom kati gweteka munga wenjogera otaka kayo wisdom tosindika mbadde mbagamba abantu bankubira banaye bokubira wisdom yes manya abantu mwagala okumbuza nembuzaako ngompako kudola munguleko kudatta ndako malo kusomera nya zizo kyekyo tagala ogamba bagambi nkunza kwa descend leka malo kugamba akikabogoza ni omusajja asigaze obukadde busatu ku simu ye nze ampadeko 10 haji kabogoza bobako wa Dr. Sente obukadde obwo ne nganjagala okwebaza ngamba abantu nti nze njaga nnyo okusamu ekitiibwa abantu ababeerawo wisdom omwami waffe w'amataala yatuddira akamala okumala agikabogoza hagikabogoza lumu waliwo omukyala bambi muwala yali Dubai yankubirako nangamba naye wisdom but the thing was bambi nga agikabogoza times osobola okuba nga eyo olaba nti nno buzibye musajja mukulukulu nga bambi yeebase naye bamala ne bakwatagana bulungi ekyansanyusa kino nkibagamba bannayuganda bw'oba oyina ekizibu kyonna nze mbagamba ekikuyisawo kasatotta muntu bwe bagamba nti Haji Kabogoza ali wali alombeddwa
nga yekubanga ebintu bingi nnyo fe abamu tebabanaza lwezi oba kiki kubira omusajja akulombera edduwa olabe nga tumalako nonya n'enamba yawo tugisome olabe nga omalako so Haji Kabogoza abadde naga akayibuzido munjagala mumumpere emitwalo 10 ate bannange wano tetulanga muntu nga mufere so tambuza link eno gamba abantu tikayibuzido mwatuuse njagala tusome namba ya Haji Kabogoza then tugende ku kirala enamba ya Haji Kabogoza eri 0772 73 99 61 0772 73 99 61 kubira Haji ebyamaka ebyensimbi n'ebisigadde bwe bityo zemba gamba bobo yagala kutuuka gy'otuuse kasita bagamba nti kwata wano omusajja si mulogo tagenda kugamba nti okole kino ng'ogenda mu maaso gwe nedda gamba abali singo teweteeka totutankulira wano bantu tone ogenda tutankulira wano abantu waliwo ojja kunyiiza wano Roni Mechanic oba Moshi bani banaba yani oli Baisa bebyawo Martin ojja kunyiiza wano ebyawo kawoya tuyambe ne bannanga waliwo abaka abali promising temukuba temukola ki so no problem no Haji Kabogoza on the serious note nze nzikiriza mu bantu nga bali spiritually gifted bw'oba osobola mukubira n'omuga Haji Kabogoza kiki ekiriwo netaaga omusajja naye kyagaanye n'akulombera edduwa n'akola ki try that kubanga bino ebintu byakola ki byakwefa ffenna twagala okutuuka mu nsi ensuubize nga tuli better and also njagala okutumirako aba Padas Real Estate awo ekasangati mbabuulira n'oba Bulaaya bw'oba oyina omusajja Padas Real Estate baguza poloti n'osasulako ekitundu n'otandika okuzimba eyo offer teri wantu walala nnyo ba Padas Real Estate osobola okunkubirako ne mbakutuusaako Barwazi Investment tugendeyo ssaawa yonna mulabe mwenna abaasasula emiti gyonna nga babalaga emiti gyabwe gyonna miliyoni 3 bakuguwa ettaka nga liri okumala emyaka 7 nga bakusimbiddeko emiti between 25 ku 13 n'oba bulungi nnyo ate Baganda Mover Services bakugira ebintu China Germany ne babireeta Uganda bw'oba oyagala kusenguka bakulongooseza ennyumba bakusengula bakola ki buli kintu kyonna bonna betulanga woba tolina nnamba zaabwe nkubira oba Haji Kabogoza oba Barwazi Investment oba Kasangati Real Estate oba Ganda Mover Services kyekiriwo kati mpulidde mwogera wano tusoke ku musajja ono batugamba omulamba gwa Owinyi Dolo gutuuka ku Sunday sawa 8 netulongose enguudo akadoni ne bakakuba it was unfortunate ate ne batugamba bagutwala Washington DC kwambesi gugenda kukola yakiga tebamulaba nga mulwadde no kati kyenjagala okugamba abantu by the way tambuza link in tell them mbagamba leero twakoledde tuli Flashlight UG you can go there subscribe nyiganakadi tuli ku Kaye Wisdom official YouTube channel yange ogendayo n'olabayo program ezenjawulo wandika nti Kaye Wisdom official mu YouTube channel subscribe nyiganakadi tuli ku Mugenyi Media leero tuli live zonna pages ate zonna nga wenzogedde wabeerayo abantu abenjawulo aboogerayo program ze weetaaga so waliwo abantu abamu nga you don't need to listen to them naye go and listen go searching ku program ezibeereyo so gamba muno nti Kaye Wisdom atuuse mu ggwanga nagambye eno week tugenda kutema ebintu tukikola gwe jasigula buguzi data olabe ogambe kati Kaye Wisdom kikyaleese I'm not passing time but we are trying to entertain you kubanga bana basajja abaagala otufugo tufiirako kyebaagala kumma information kyebaagala bakujjako reasoning n'osigala ng'olinga kisasalala kati gwe yensonga lwaki tujja wano ne tukunyonyola buli lunaku ekiba kigenda mu maaso Dr. ogambye nti omulambo gw'olanya bagujje mu Seattle bagutwala Washington DC era gugenda kwanirizibwa biki byongambye bana abantu abazina amazina ag'ekikyolo bagazinisa 7 bagenda naye era yabuukamu 2 3 takyalina gabuuka no kakati ekisooka njagala okubagamba nti olanya to us Ugandan is all over most especially fe bannayuganda abali mu central tetuminako buzibu kyova olaba okugenda kwe kwembase kitiibwa twagala mussaamu kitiibwa kulaba nga bamututteko mu Washington n'agenda kwembase ya Uganda ne tutegeera nti nno tumusizaamu ekitiibwa tumulaze abantu okitegera ekintu ekyo now kati
bano bonna ababadde bagamba nti okwekalakasa kwolanya okimanyi nti kati tetusobola kwekalakasiza olanya ng'afudde babadde bekalakasa wali nga mulamu kyova olaba it wasn't all about olanya nekiba nti naye musajja omaze emyaka 2 ku kiddo kya Museveni emyaka 2 no kachiringanga no ngamba chiveidi kati nne omusajja gwe nalabye mwena mwalabye Moses ali alikutebuche ngai nalinga nankani kati abasajja abo omaze emyaka 4 mwagala tubagambe tutya kote yaliwo kwamini yaliwo kugwa majaga mazemu 5 kati naye musajja yayuya bwayuya katukole tutya so nekisinga obukulu kiba kiruma omuntu nga Moses ali amaze mu government emyaka 6 mu maje emyaka 5 ne Museveni emyaka 4 agenda mu Shenda kati kiruma doctor notuka mu West Nile osegere patya nga tewali dwaliro lisobola cooperating nga muntu mu West Nile nga tono omaze ne Museveni emyaka 5 neno naye kiswaza kubanga kati olaba Moses ali waba amaze ne Museveni emyaka 5 ane batuga Museveni wanka kati kitegeze mukuru kaye kambuza kufatia omani Museveni yajja kulembeza wanonze ko babuze ibibuzo mute mwebuza babuza nze sebo nje tamanye obali mukirasi omwana wa nedda sebo ebibuzo wano babibuza nze kujja ko nganze babuziza kaye Museveni wa 19 kati emyaka 19 omubuze bya ayo ono kakati ono yatandika okutegeera bambubuze Bobby yajja okuyiba okufuga kati ono kyama nege bwenkubuuza Museveni yangira dio ensiko olana esijja kiteekyo kirina kifuza jakana murukaga 3 abajakana akwagaliza okubona omusajja omugongo gumuluma tanaba kubona naye era jakana namugamba twogera kuno nakuli nabagamba Bob Wine osolo mujjako omukisobo ekikolimo kati ebitundu byekyama byejakana byali bigenze uliriza nkunyonyodde jakana oyagala tukutwale wa jakana oligwe tukutwala ngugambye okuvuma Bob Wine yamuvuma na emirundi ngeno ogwokutana ebitundu byekyama byalingiza kukola kalado jamusanga nga biriko half eno side kumulidde kasita era jakana kyasoro okukola ekikyama kwe kuva ku kitanda natandika we yakoma ojja kulaba nga face jatayina Owinyi kamalize kya jakana baddeko ne bishop omu Bishop Makumbi ne mugamba Bishop Makumbi obwakabaka bwa Buganda obujjako ekikolimo oba omukisa now kati wekijja ku muntu ye Bob Wine ye kabaka wa Buganda ekikolimo oba omukisa n'abalokola abasembayo okujja mu Uganda mu jenkaga obwakabaka wa Buganda bwabo ettaka kitegeeza nabagamba obwakabaka wa Buganda bwe bwaleeta Katonda mu Uganda bwandisazeewo Uganda okusigala nga nsamize kati wabawo omuntu n'ajerega institution eyo eya hostinga oba yakiriza Katonda awo ojja kutwala ekikolimo kati gwe kankubuulye genda ogambe muganda waffe jakana ekimbonyabonya sirubaali ekikolimo asobola okuba nga amuyina n'obubbo bwa nankana bwabufaanana ekimbonyabonya ekikolimo kubuulira kati omusajja ng'oyo omukulu okuze olinye ffene okoze otya kale yes kale ebigere byo kale wabitematemadde enkumbi nekwe kati omusajja ng'oyo ku myaka gyatuusemu ng'ebitundu byekyama akeera nga tebiriiwo ng'alinga yakulira ettukana oba Karamojja nakyo kiri bize bali mbasalako ebitundu byabwe byekyama andi kakati nodda Karamojja oyagala nkigatte tokigatta eyo topic maliriza ekyali Olanya is going to come here Olanya lwonna olunaku lwajja ate kati kankubuulira Olanya kasabya azzeemu obutwa asobola n'otwala omwezi ogwo otuuka wano kiki ye kyenjogedde kyekyo kyennyini kasita byatutte kati omusajja bamutwala tutteni ne Bombardier kakati yagenda ne Bombardier ino muzza kwaye ino muzza kati batugamba Ethiopian Airways andi kakati kitegeeza batidde nga bamanyi nti Bombardier bwebanamuleetera Bombardier bajja gamba ezo biliyoni ezo nejjukira era balimba bakadongo ennyonyi ebadde mu musiyato ng'emulinzi kitegeeza bwemulekayo era egenda tusala kubanga omulambo guleeta mu Ethiopia tewali passenger ayinza okugenda tumanye ekole kibaluwa kati epozi ng'ekoze kibaluwa ng'ezo baziridde ng'omanya kati waliwo gwesese otwalako mu Caribbean balye ku ssente
nga bagamba waayo olanya tatulina muza eno mnyonyi etwala balamu ne bagendako mu Caribbean nato babadde bakola olanya bukyamuteeka mu ddwaliro babadde bo bakola 7 billion down the road. No na padiem buli lunaku padiem hotel anti nkugambye kasita byajjamu taata wo tugamba mbubutwa nani ne kabaka waabwe natugaba butwa kakati we buba kituufu newe mbanze nsooka bumunywamu anti taata we siye yatugamba kati wemba nga nze nvunanyizibwa kuolanya taata we natugamba omulambo gunyekekamu obutwa ngokuba mu petro ngokuba mu petro obutwa bubule wembanze kati ne wembanze go taata wo oli ayimiridde wali nagamba kati kale ayi challenge bagambye buli ayogera ku kyobutwa bamusibe kati kale mutandikire ku taata we batugateko nafu abacholi bajja bafumita amafumu ne polisi yawano nagamba yepanka njagala kale egenda acholinge kwa taata wo olanyi amuze yagambye buli ayogera ku kyobutwa polisi ke kukimeko otunyo mama oraba kati kabaka we Kasesani omumbere yabasumbuwa kati ogende mwacholi ojjeyo kabaka wabo kabaka wacholi yayimuka bwati nakunganya bannamule ye nachogera olanyangamba bwati ne bwati kati ayi challenge polisi za buno obuva wano constable nga bulino buyinja busatu kale mugende mwacholi mugende mwacholi mukwate mukabaka wa mama mumujjayo musolo yingire gulu mbumutwala amutya abacholi nze ngayina sister wange zafa acholi bonna basobola okufa nga mumutwala olabwe we Kasese yali abalemeddeko kati ati mwagambye nti buli ayogera ku butwa polisi mukimi ayijembe mukuno kati wanu muso kati kale bachimeka baka wacho iyo bamwitani omumoli moli njagala kale bamukimi oli okonda bile vita omanyine bano bagundi bani bano abali mu maje sibe bengulu abakamba ngo mutuma omumoli agamba nedde amabadde mulwadde naku 3 bagambe kayiwe bali kunchima owanzijo naku 3 tabadde fenna zibadde mulwadde kati nkomyewo ngola bino okulu muna doctor ina bamita hane baby kaje toleta atoroza mwanyina ange talaba era naye alabye waliwo nedda babyongeddeko linnya lya siryange Dr. 2020 tukulive kwa kutanisa zibaby tamutambula ntalo tambuza link eno Dr. hane baby owaye nga tambuza link eno gamba abantu tukayibuzido matuse kwata peni yo tugenda kusonsolera tugenda kutuka ku musajja waffe nabagambye wiki number nga tumulikolete kirala eddakiika zizi ndete kyokubiri kubanga omumanyi tona jatuko bawa tukirizganyiza ntino they should not fool us olanya okumutwala mu Washington they don't host dead people they don't gambye baniza balamu dokita wobagwe kati wobagwe nga ngoba gambye ntino wawadde olanya obutu okolwa atyo mugira mu kisenge osoka no muteeka mu kinabiro nomba amazo nomba amazi nomba gundi byoli kimu petro byonna bekerosini daizoni byonna kati bagenda ku detect banga munange kati sife byaffe bwe tata wayo gedde omuli ayo kati omukolere ki kati ng'omupapyo kati omukuba abasajja bakambwa abengulu ne wembanze tono amato kiraba nze kati kankubule nze nembanze nomala oyogera ku ebyo muba wayise omwezi ogwo oba wikiseezo obanga bamukazizza Bulaya mbako kyenkuba sikuba moyo gundi omunyo obevu ate omulambo okutabulira bana detecting adio bo munyo ebigamba bino si byaffe naye bya taata woolanya anti kati kyenkugambye kyekyola anti kati ate sha tugenda ku point eyo kuli muganda wange tumalize kino the delay is understandable but nkugambye nze ne wembanze nga nze nyina omulambo gwolanya lwaki ngupapyo gukuwa ngate goli mukungamba nti nakuwa obutwa ngukuba paraffin ngukuba petro nengukuba evu nengukuba olusengente kale nemmala nenkuwa omulambo ogwo kale ogukeberemu obutwa nenguloka nengukaza manno gukaza nengukuwa kaddamu detecting obutwa anti weyogeza abantu tebafeeko ati bankugamba ati nedda awamalabayo abantu bali mu kwogera nguteekamu evvuna buli kimu nenkugamba kale ndagate ate
ate nomanyi president yageze n'agamba nti abantu aboogera ku butwa bakwata mala okute kati nze wemba nagwo mala oteekamu evvuuna buli kimu nengukuwa nemala nendeta polisi uganda byayogedde n'abadde ngambiraba yagambe bwati nenkugamba labayo nawe nkugamba wemmala nenkugamba kati omulambo guguno ndaga obutwa nga wogukubamu empiso gujja vvu. Ugandans, you just said the government has killed the Oranya. With the poison. If I find anyone, we are going to get you to help the police. You help the police. Kakati nero asto. You said the government gave Oranya poison. So be careful, we shall get you and help the police. Getting me is not a problem. What? Nero achiro yafasiru amumpa. Why? What is the delay? Okay. Omise saba sajja kabaka wa Buganda mbo ayina twala mwaka. Mama, what is it? Andi chema, nze sifudde eyo kujira. Nanti mbanya anti omwana wange yafa ssebo. Kati nze nkugambye butwa gongambye. Kati lwakiro yafa ennyonyi yali ayo bombadi alwaso muteeka muno omumpa. Naitwala wikisi. I wish shall work on that. You must take to Washington to clear the things for Washington embassy za Uganda zibera mu Filipino bebazikola munga ate omu Filipino abera wala bo mulambo mutuga nabanje. Is it true? Nabanje yagambye siyatere mu UK ate kati goli mu kusu onamubuza Washington yajja gamberi South Africa kaga nero kyo isumbu aba dokita what's your problem oli yagambye siyatere mu UK kati omuzen guno nabanje ajja kugamberi Kenya Washington yajja Kenya wewe tuvawo twenda kutapike yakubiri yango tewakawulira akayuke dokita osumbu abantu nabanja agambye siyate yayuke kati ate Museveni ambuza washi ajja kugamba eri ya Kenya tugenda kuchokubiri ekokubiri the Twitter you saw last week whereby General Kainerugaba Muhoozi yagamba ntino he's bringing hell to Karamoja people that Karamoja people are disturbing his army so twebuuza is army person what has happened olwalero right current speaking have you in the Nanjina abantu babase omuliro gukutte abamu baduse 900 baduse mu makaga video yekwata teri clear lwachi video eno eruwe teri clear ate lere ya doctor eri clear lwachi video teri clear sebo babuza technical man not me not Airtel right lwachi teri clear okay so that's it. Why this hell? As do we have inside genocide? Seriously? No, chobuza. They're killing Ugandans and all quiet. Doctor, chobuza. Nti commander wa land forces yagamba we shall bring here. Sorry, atelere wabadde wabakalamoja abafudde. Abatiddwa mugundi. Andi katika kankubulira ekintu kimu. Kyovola banegayira ne sekwegayirira. Buli muntu yenna handlinga tutahandle za General Muhoozi. Please and please. Why? Kati tweet je yayogera osobola okusanga abakalamoja bebekubye bokka. Osobola okusanga babadde abatukana bavudde eri ne baagala okubba embuzi. Ngateri naye kati okimanyi nti ku tweet je yakola basobola okwekuba ne bafa 5 bankaaga. Kati okimanyi nti eyo file number kati egenze mu International Criminal Court because he said it. Anti kyenkugamba era nze namala okumanya doctor abantu abalinanye abo bamuhoozi Museveni baani nze ndowooza tebakyabaagala why kati wano amagye galuwa kati abo mukazi w'ebbeere bano liri kungulu. You read Karamoja is on fire and these are the people. Kati kano maje gawa amagugo muri gugo mwetegereze andi kakati ekizibu kiri west andi doctor kiri west kitufu amuntu ahandolinga Twitter hando ye mwege ebyo mutwitinga abazungu babisigaza kati tubadde Uganda tukyanoonyereza report mukaluka Bob Wine abantu 5 meka abafa kati kati wobala bakutwiti yonga wagamba we are bringing hell babuuza bano sate ngosolo okusanga abatukana bazze ne bekubana bakalamoja oba actually osana okusanga doctor nga waliwo atayagala oyo Muhoozi ne nagenda ateekayo fire n'olaba
kitegeeza ki be careful with what you're treating. Absolutely. Now, two, how are you handling the Karamoja? Because President Museveni, to me, is the best person yali handling za Karamoja. Yabawa mpola nga tannaba wanda we kubanga ebintu byawe byonna byali biyitanga wabweru biti. Kakati nga tannaba wanda we nanika yasooka bbawa bulega. N'ava ku bulega n'abawo enkofiira omusana nga tekubookya n'abawo obutambala banyize nga mu butambala luli baali banyiza mu ngalo nga tannatuuka ku nnika nandaweya mpola kyamutwala emyaka nga 10 nga okwambaza omuntu okuggwayo n'engatto myaka nga 10 kati gwe wobeera awo n'olaba Bakaramoja nga balwanye n'ogamba bringing hero kitegeeza oli miscalculated. You are miscalculating your move. Why? Bali abantu bakwata mpola kati nze nkugaye doctor ekyo kyoli mu kwogera ekyo kyotwitinze kitegeeza butegeeza nti ekyo aba International Criminal Court file bagina kyovona bangenda kugamba doctor ogenda kera ku macha wano nga tewakyali muntu atambula kugenda kujja koffe no kwaba abakutufuga nga tekuli era nekyovola abahandoninga tweetize muzi bakiyita batya oba because kati eno waba yagijje ekyaliyo jeri kati waba yawandika we are bringing hero kakati ekyo kiddamu mutya kati ekyo already hell is there. Fire it is sin. Anti kakati osolo chibuka ng'okyali #Karamoja. Anti kati osolo chibuka ng'okyali mbukulembeze naye kakati naawe oli buvaamu what are you going to tell people? Oyo tumuveko tugende kukira tugoba. Okay, embera yeggwanga bweto, please don't forget to subscribe and share all the time. We're having very many different channels within in the house, so please kindly do not forget, share and subscribe. Invite your friends. We are making things move. Right now we are still in the house. Chap, we are moving. Echokusatu olunako olwajjo gubayita ofono opondo awamune namboze MP owa emukono embeera yatabose ne batugamba ofono opondo yatta omuntu mbu yatta atugamba namboze era nabyo tubina audio zabe tuzirina wano if to play we shall play them fete twogera mbasweteke lwaki batukyuse endowooza zaffe. We have major issue to talk about. Anti kakati dokita gwe kyolina okumanya government eno lwekeesa lwebala obudde bwayo bwagwayo dda bali mbudde bakawungezi lwekeesa lwekola ki lwebala kati buli muntu yenna yakola ekikolobero either alina kusaba nnyo kulokoka nnyo walaba wali jeno kyakaseese we yali akutamye ng'asaba esaala mukama ng'ali ku mavivi ngembere mutabukidde ekkololo kati kubanga lwekeesa lwebala kati buli omu kye yakola kitandise okukola ki okudda kati ofuna opondo bw'ogenda n'okebera ku vidiyo ze nali nkoze yagenda n'awandiika lumu ng'ajereka kabaka wa Buganda yamuyita nti King Ronnie nagamba King Ronnie Buganda don't need no favor from you, something of the kind. Chovola namboza mjereza oluzungu yali alumba kabaka wa Buganda namboze nasirika kati simanyi oba yazzeemu mulumba nga mukasa yali musajja wa kabaka nga yatwala essaza right now gye bayita Buyikwe naddira famile zaabwe ez'aba tribe yaabwe n'azireeta mu Buganda ne bisetolinga omwo nga mwe muli ofonopondo nga mwana muto n'akulira ku ttaka lya Buganda ku musajja wa kabaka Mukasa bw'amala okukula mujja kuddayo mulabe vidiyo eyo bw'amala okukula ofonopondo byonna n'abifuuka kati ajerega Abaganda ofonopondo naye ng'abamujja ewaabwe eri etaali toilet yali musajja Muganda Mukasa ne bamukwata ye ne ssengawe nga mwana muto n'aba tribe mates be bonna ne basetolinga e Buyikwe kati ofonopondo ajerega Obuganda yawandika mu New Vision simanyi kati kye yawandise naye kyenjukira yawandika n'agamba King Ronnie Buganda people don't need no favor from you ng'ajerega nti kabaka wa Buganda ti Abaganda tebalina favor oba tebalina kye bamwetaaza kati ne weewuunya omusajja asula mu bbaala agwebigo tunula fesi ofonopondo heri wanting kubanga tosobola kuleeta mwana alwadde kwashako ali Mount Knowledge ali ki kanoteekawo n'ofonopondo era basobola okugamba oba ye mwana abirwadde okitegedde kati ofonopondo yes kati mulabe naye atambula akankana empala agisibanga wazisibye naye n'alumba Obuganda naye kati abo bonna abantu twali twabatereka
kyeneebaza Nambooze ku kyempulidde kubanga gwakandaze. One, ajjukiza Ofono toli mu kkomera wano lwakubanga gavumenti gy'okyayogerera yekyali mu buyinza. Kino kitegeeza buli muntu dokita akola ekikyamu akola atta abantu bigenda tuuka biveeyo. Lwaki Nambooze akireeta kati kyenkugambe kiri kubanga Nambooze akimanye no gavumenti lwekesa lwekola ki kati agiri ku mutwe ate n'amala isikamu yegoma n'ekisobola okubeera wano pozi nga bakolayo kiddamu chairman waabwe n'amala Katonda amuyita gavumenti eno osobola okulaba abantu webeekuba pozi nga bakozeyo kiddamu ne bakiteekaawo otegedde kati Ofono Opondo yeerabira Nambooze atugambye mbu Ofono Opondo lumu yajjayo pisto nga ayombye n'omusajja omu mu parking n'amukuba essasi bwe yamukuba essasi Ofono Opondo mbu n'agenda ku poliisi ne yeewaabira naye kubanga akolera gavumenti omusango ne bagukola ki ne baguza ojjolonga ne gugweraawo. Kati Nambooze agamba gavumenti nga tennagwa kati sooke tujjukiza abantu bano bye bakoze tusoose ku kya muntu era Nambooze atugambye nti bannange Ofono Opondo emulabako temukuba kubanga nze mupiwe mukono waayi omuntu olaba ng'omuzito omugagga ngabba ennyama mu lumbe olaba omuntu omugagga ng'ayingidde mu toilet ya Sheraton nabba mu toilet paper n'agenda nayo nga mugagga kitegeeza kati kiri ekyobubbi bwafuuka bulwadde ku ye era Nambooze atugambye mbu Ofono Opondo wetumulaba ng'alina kyeyeetisse kyaddusiza oba kyakoze ekitetukuba tumuleke bulesi lwa nsonga ayina ekirwadde kiri kyatunnyonnyodde nti kati obubbi bwe busobola okuba nga kiki bulwadde sickness naye nabagamba ntya fakati nkugambye olaba Ofono Opondo avuma Abaganda ng'abaamuleeta mu Buganda ne famire zaabwe yali musajja Muganda musajja wa Kabaka olaba Ofono Opondo kakyajereka Kabaka wa Buganda kitegeeza abantu abamu balina ekirwadde ku bwongo n'entegeera. Kati Ofono Opondo okujjako byayogera bye bamuwa ku media center n'alabanga ow'amaanyi engeri gyatambula mu double cabin ya UG kati alowooza ye muhoozi nti naye asobola kuvuma n'atamanya ti muhoozi byonna bye yali akoze Uganda. 1 tavumanko Kabaka wa Buganda 2 tavumanko Buganda naye kati Ofono Opondo balowooza engeri gye boogera ne President Museveni nti President Museveni yabakola ki yabazaala kumba ate beerabira omanyi omukopi yeerabira omukopi w'omusembezaako n'omujja mu shamba n'ava mu bwa shamba boy yeerabira yeerabira nti mukopi n'okuba shamba boy gwe kati banne abali mwenaalemu olaba omusajja ono eyali ku Makerere ono ani ono akulembera okulonda mwenaalemu bamuyitaani Tango Odoyi oyo Tano Odoyi yali musajja munaku naye kakati myaka nga 7 kyayingira NRM mugagga muvundu wali ekisasi yalinayo obuyumba bwe yasitulawo flat kati kakati weewuunya yasanga Ofono Opondo ng'ayogera atundi Ofono Opondo kyokka bonna bava mu region emu naye kati ku bombi waliwo asinga okunywa amalwa ku munne ate osobola anti kati bw'otandika okwogera bitaliiyo oyo Tango Odoyi yagambako Bobi Wine mutasobola kusala ttololo bwera talina buwagizi twagenda okuwunzika nga gyasinga obuwagizi neŋŋamba lengera cupa ddebe omuntu wayogeranga omanyi mwabandaba omuntu wayogeranga ebitakwatagana kuba amawulire wadde profesa wadde ki keera ku makyokole bwoti tegeera nti cupa ddebe kitegeeza ayina omutwe naye gwa ddebe gyolengera waliwo abasajja abatambulanga bayita cupa ddebe nti saagala soda njagala cupa kati amakulu gali nti osobola okulaba ecupa kumbe ecupa gyolaba ddebe bantu bangi bolaba mu gavumenti nga basibye ettaayi bakoze batya naye nga mazima cupa ddebe. Now, thank you so much for being on this particular show. Don't forget to subscribe to me, my sister Momo, and be nice. I love you so much, everyone. My papas, my kaye. Ebya mirundi sigenda byogera ku nako lwalero. Ebya bava ku tweetinga kati mbu
Tugenda kutuukawo ngenda okulaga tweet zitambula kabraza tweet zitambula nenze nkyali wano bansanga wano nekuba kuntwala Kitalya bansanga wano practice wagikolamu wano embirizi nsula wano embirizi waziterezezza nsula nti wano kati nteeka ino omutwe n'amagulu nemba nga seekyusa you imagine toli Kitalya nenzira neeri nenebaka ekitalya kati olwo otuddemu omutwe gukoona wano ku gundi anti sola kuyimuka gube eno fridge kati practice makes it work kali buli week njiramu ennaku 3 no practice kala balungi abakatweyungako tuli live Kaya Wisdom official page tuline ku fresh the same time ne ku mgen ngakola kintu kimu sharing abantu abenga batwekanya bamanya ku bice bitambula mu gwa Kaya Wisdom yatusedda mu nyumba ekintu yakikwasaganyiza dda gwe kyongo kola just sit down we kanya nyine ekintu kyenjagala okwogera ndozo buzayo kimu embuzayo kimu nga nyine ekintu kyenjagala okwogera Bobi Wine waliwo ekitambula nalabye women MP muwala yali oba youth ngataddeko bugalubindi bwe naga Bobi Wine nti okujja okuzikolanya soka weetonde batambuza ekintu bamanyi anti waliwo yagambye ti Bobi Wine talina buwagizi mwakyoli kati bagenza okizulwa nga abuyina osegedde kati bagamba mbu Bobi Wine yeetonde Bobi Wine wonte weetonda kuba weetonda kuki kati batyo swala information jenyina Bobi Wine wegendereze bw'onookwata ekkubo n'ogenda okuziikolanya waliwo information gyenfunye nga bagenda kuddira abantu bambale t-shirt za Nuupu eri oba warning you warn them bakulumbe mukulu Tamale senior yayogera lumu ekintu yagamba Semogere weyesimba kuba president Semogere weyesimba kuba president mbwe yali Tamale yali Romushana oba no yali Tamale Semogere najje Rwakayi oba yali no Tamale mirundi senior tunyumiza yali yesimbye kuba mu Pierre Rwakayi kati wesimba kuba mu Pierre Rwakayi najja atuuka mu bantu kumbe babutaddemu aba government bagala yayitemu kati ne batuuka mu bavubuka kumbe babatadde mu butezi ne bamusitula ne bamugamba sebo tukwagala ne batandika omusitula bati naawulyanga wakabi kumbe waliwo bawadde ebikwanso abavubuka nga bataano bakutte ebikwanso buli bamusitula nga we bati ne bafumita akabino yakanyaga nga bagamba ofe wuno nga bano basitula bamukanyuka nga bagenda omutuusa eri ng'akabina akyayina Tamale mirundi senior aba government bagula abavubuka nga 40 ne bajja ne bamugamba bannange tuzze twagala kutwala nga tukusitudde ne bamusitula nalabanga w'amaanyi nga buli omu akutte ebikwanso nanfumita bakanyuka nfumita akabina agenda otuuka eri ng'akabina bakafumise nga tasobola kutuula bamuteekawo yagwa bugu ate kampeyini yazimalako okakana nga bamubbye akalwero akayita yayita namu Bobi Wine njagala wegendeze information eriwo bakitegedde oyina abawagizi mwakyoli Mau yabadde ku Capital Gang ne bamubuuza Bobi Wine talina abawagizi mwakyoli Mau n'amala n'agamba nti ebyaddala Bobi Wine alina abawagizi mwakyoli okumanya balina mwakyoli n'Amoro constituency olanyamu abadde akiikirira wali abawagizi ba Bobi Wine otegedde Mau n'agamba wabula tetugenda kugoba Bobi Wine nga bwe bagoba abantu eno mu kufiirwa kati Mau anti basobola okuswala mu maaso ga president lwansonga baali bamulimba nti Northern Region yonna ewagira NRM kati batya bagamba Bobi Wine wagenda eggulu abantu bagenda mugoberera ate nga twalimba Museveni talina abawagizi kyovola bandabye omuwala oyo simanyi Abiru ng'agamba Bobi Wine tojja soka weetonde Bobi Wine bakubera badaba style linya helicopter oba gende eggulu nga tolanze oyingirewo boti bakwekangire mu ggulu ogenda kundabira abakyoli kyovola abakyoli banenyama abagundi banenya mapenduzi kuchazaake ne bagana radio zonna bagana mugo bayewa anti bamugamba twakutuma Kampala
kugoba zaake mu parliament kati bagule guli radio TV zonna ne radio zireme kyogerako mapenduzi bamugoba abantu be ne bagano kyogerako radio ne TV ne bazigana kati balimba Museveni nti mumambuka Bobi Wine tainayo buwagizi kati bali mu mukanga butagenda kuzikolanya Bobi Wine wegendereze basobola okutega abavuka nga bambadde t-shirt za Nup ne bakola ekikyamu bane bakuba amayinja kyebagezaako kukola wegendereze osegedde ndowooza ekitegerekese alright awo tulumbye naye kukiri ekya Nambooze nakyo Nambooze nkwebaza Nambooze atunnyonnyodde empisa z'ofuna mpondo Nambooze nkwebaza kubanga oddidde noddira mu akayivu zonna bakita akayivu zolina n'otulaga obwerere bw'ofuna mpondo kati njagala buli muntu yenna Nambooze n'abalinga Nambooze mutunoonyeza abantu bonna betulinako fayiro bye baali bakoze bannayuganda tubiteeka ku Twitter kuba abaali balowooza bye baakabe ku Twitter tubiwanike ku Twitter tubitereke mu akayivu gavumenti eno nkugambye lwekeesa lwekolaki lwebala leeta ekiranga tibana alright tugenda ku kijuzo nako olusembayo but I thank you so much for being on this particular show. This show we dedicate to all of you Ugandans, those are in dungeons, those are still in church, abali ku mirimu. Please invite their friends all the time. You have to be sharing content all the time. We love you people in diaspora and in Kampala when you are those are still mourning for Lanya. We are there for you. Tusaba mukama Katonda namu abagumye awamu nafe. Tugenze ku kinyusi ekisembayo ekisobola okutwala omuntu oyo gutumanyi gosijja kwogera manya. Anytime ayinza okukita oba yakitadda oba yafa oba muzimu tutambula najo. That's what I believe. Ogambye doctor. Name. Ogambye? Ndibendooza kwa tusa kufutuka eri mwambuka nija nogamba. I'll give an example. I'm very proud Westerner who come from Nyoro dynasty. The father, the judge of Buganda kingdom. Omusajja na general ukatumanyi. Ate kati ate Dr. Mbanjogera wan. Waliwo omuntu yesiye konti be bachwezi. Tawali. Nerabira the true bachwezi. Bunyoro. Naye ali mukichimu. Abachwezi. Yasemba natuka mbwa ino Uganda ku Ethiopia. Kati ali kumpi tugamba mbwa ino Uganda kuba Ukraine. Ekitegerese kata unzikiriza abatufuga siba na Uganda. Anti nze nakiriza. Kale tugeza ku nsonga obakanjisome busomi. Kale nagikuramize. Eruwa kambuze. Kamale nokwewujja koleta. Ne ohitize. Ne atleta. Ohitize ndete. Ndeta. Owinyi Dolo. Kyeyogedde eri obwakabaka ba Buganda. Olowooza kimuleka okolesa Owinyi Dolo kansoke njeko ne ekituufu obugumi. Toweyambula. Nsobola okweyambula ku kyo. Lindako. Let me tell you. Later. Buuza. Oteredde. Owinyi Dolo okulumba to attack Buganda kingdom. Abalumbyeze jjajja wa Buganda. Good. Yeah. By the abalumbyeze jjajja wa Buganda. Ate kino kyongereko Dokita. Owinyi Dolo bwalumba obwakabaka wa Buganda. Abatalum kitegeeza wanagenda wakyabazinga agenda mukubamba. Ulya ayisambuyise. Bwanagenda kono omukama wettolo yagenda mukubateke. Alinyako bulinyi. Kachite kubanga kati wano wali ekinyusi pa now. As per now, yes. As per now. Nga olaba nti ate edda obunyoro wali ekinyusi. Kati nga boddira kati obwakabaka. Kwa bwakabaka obulala bunywedde ku Buganda bwe buti ku kyebeerezi kyobola bayira we I didn't know. Bakabaka wano bakubano bakimeze Museveni be yaleta. Bakabaka benyini abali wano bayina mu association yabo. Without anointing. Kakati now kati buuza ekibuuzo kyonsooka ngende maaso. Kale ndimuka kamunga mbuuza. Sebo judge Owinyi Dolo. Do you think was it the right way to attack Buganda kingdom? Do you believe Olyam Buganda, Osram Buganda, Fukam Buganda, yajjamu amyaka 16. Wofunidde byonna byofunye. Nankwadde bamubira akalulu. Yasemba kisatu tugamba yasinga. Nga ye agenza kozimbawo. Kubyagundi bino okunonya chief judge mu. Anti kisaate Owinyi Dolo totukima kisaate yatugamba.
neno otutima tetutidde kisaache mulamuzi muno yatugambe tiwasemba kakati no kyotandise okwatage bakaka ba Buganda kigenda kukuleka ogenda kuswala oli musajja mukulu oli mukadde nawo denti no mchala Muganda kati president kadira ogenda kwambala President Museveni nati tukolera nati bagambe nyonye ento yekoletya President Museveni yagenze yeyigiriza enkulu okubuuka kakati fe President Museveni Owinyi Dolo be batuyigiriza tukole ebyabwe enyonyi ento yayigiriza enyonyi enkulu yeyigiriza okubuuka tugenda kola ebya Owinyi Dolo nani ne Museveni gundi jako gundi en pub bank solo kubanga erese problem omuloko guli solo kuba one of the thing rachedi bwe kati kankure doctor n'abatulaba President Museveni wanyiga fe sipakono fe kutwakura tumanyi bwanyiga asoro kujja nakola ekintu ng'omunyiziza President Museveni nze sikkiriza tyakanya n'ebigambo Owinyi Dolo byayogedde ku Buganda Museveni akimanyi Buganda naye abutya President Museveni akimanyi abantu bewaabwe mwankole baali bawagizi b'obote kyobola bayimbanga Obote nyamuronga bamugana najja mu Buganda abaganda singa tebamwegattako n'abavandimwe n'abanyarwanda bali mu Buganda yetabangula lutalo actually abanyarwanda bali mu Buganda bali bamaze okufuuka abaganda otelekye ngambe kati barwejemba be yasanga wano ne bakola ki ne bamwegattako ng'abantu abawestana bagobye Museveni ewaabwe whichever reason tulizoogerako olulala kubanga n'abambaga amateyali wewaabwe so my judge kati now President Museveni dina not President Museveni mbadde nsaba judge ngenda kubuuza ebibuuzo bino otuddemu bulungi nga bwe kirina okuba Owinyi Dolo yambala ebikutiya byondabe mbadde nkugamba President Museveni yazze Kololo n'asanga Owinyi Dolo jjukira nga Owinyi Dolo yayogedde ebigambo segment ezaawula mu mawanga okay Museveni ne weyandibadde aziwagira ne President Museveni wulira kano doctor movie star President Museveni tasemba nakyo kubanga olaba Owinyi Dolo byabadde ayogera ng'alinga abijje ewantu omuntu abimugambye kati wekibackfiringa president avayo nga movie star Museveni tayagalangako kusemba na kintu avayo nga yesita avayo rembo oba ki kati kye kyabaddewo Owinyi Dolo bwe yamaze okwogera n'agamba wano yeerabidde ndowooza bye bamugambye vuma ogambe nti yagenda mu presidential jet oba kale mboba yagenda ebulayo okujjanjabwa mukeremu kayekeremu yalowooza presidential jet kati n'abyogera now President Museveni ndowooza yazanyiize ng'agamba essajja kale katusubire kale yabadde tayimanyi naye newankubadde kale yabadde ayimanyi yakitegedde omusajja yayogedde tebitegeerekeka otegeera kati wuliriza Owinyi Dolo wootegerera Museveni ng'anyiize akugamba ebigambo omanyi abo abantu abakulu we bayomba asobola okuvuma eminyira asobola okuvuma biki kati Museveni we yatuuse yakoze bw'ati yagambye Owinyi Dolo ebigambo Owinyi Dolo lwaki oyambala kansogeremu ogenda kubanga Museveni manyi Owinyi Dolo abamu tebamanyi Owinyi Dolo wayamba kano ke katambalako nakateekaawo Owinyi Dolo abaati namuyambako njagala nyambako nze chief justice yambala tereza bulungi nati yambala akatambala kange ebanga tulipepa ate alowooza basukkawo balinga bakozesa tuli ku demosi ya Owinyi Dolo ne Museveni invite your friends tuli mu kiggala bakwata bakimooyo byenjogera byange n'essimu zange nzibawa essimu yange eri 079 nze munkubirako okubagamba kayewaali mukitegedde yange namba ebeera waawo oli talina anti tugeza enyonyi enkulu yeyigiriza ente okubuuka gwe Museveni tuzanya kyabadde ekololo Museveni totukima gwabadde obikola bino Owinyi Dolo wuuno Museveni Owinyi Dolo watukima tukima gwe gwabyogedde Museveni tugenda kukwata gwe nze nkubuulidde
tutandise. Okay. Onda bulungi Owinyi Dolo. Okay. Ono yani Anita Among. Kati ona Anita Among. Among not Sadolin. Ntandise. But yo tasukawo never abane Soviet. And now Owinyi Dolo. Rocho yambaranyo akati yogera luzungu nzivunule. Owinyi Dolo asoka nzivunule abatulaba. Owinyi Dolo, are you fine? I am very fine, but I don't know why. I'm feeling hot. You're feeling hot? What you said in... You know Anita Among here is laughing. I don't know why she's laughing. Okay. But she's excited. Check, are you excited, Your Excellency, of becoming a speaker? You know, okay. Nembutufu nange simanyi engeri yagendanga 18 mu America nakomonga 2 ne Anita Among, did you reach America? Oh, because how can you go on 18th? I hear. Yes. And it is 17 hours drive. 17 hours drive. Drive, not even fly, but drive. Do you think Anita Among? But it's none of your business, not true. No, the president is a speaker. This is Owinyi. Tujja kugo. So my chief judge. Njagala kuvunula abantu. Nze Owinyi Dolo. Doctor. My chief judge. My toilet paper obwandika ki? Yes, tebasukawo. Okay, now Uganda is moving on, and I've just heard the people who were talking about Oranya that was given the poison. We should arrest them. But why are you putting all these things? The what? What are these things? This no. Kati nze nzivunule. Owinyi Dolo. Yogera oluzungu nzivunule abantu. Oyambadde biki bino? Gwa yogera oluzungu naawe nze bintu bizise bugomo. Sasa mateeka kunzisa bugomo. Yo basajja nga babakubuzira. Ndi ku bugomo. Teri yangu lidema. What are you putting on? What are you putting on? President Museveni yagambye Owinyi Dolo, why are you putting on a wig? Kati soko yogera ekyo kivunu. Okay. Owinyi Dolo, my chief judge, why are you putting on this wig? Owinyi Dolo, Chief Justice, lwaki oyambala ebikutiya? Among, what is this putting on? I don't know. Okay. President Museveni, eno si kutiya, suuka. Eno suuka. But when Uganda bakuri bubi nadara Buganda, why are you inciting violence? Abaganda ngenda nga bewama. Otya. Ngenda bagulirayo enkota z'ettooke nga 10. Ewamwe ekyoli muzirina? Tuyina kalo. Naye nja katunda awo mu kkubo bufunemu amatooke ensawo nga 10. Owinyi Dolo, are you safe in Buganda? Do I stay in Buganda? You said Kampala is not in Buganda. No, it is in Buganda. Sabasajja is not an easy man. Sabasajja isn't he in Germany? No. He went with the KRM or with what? Bangambye njogere nti no yagenda mu presidential jet. Obufuno ponde yagambye ba Anita. No. Did he go? No, my presidential jet is there. It is packed. Ofuno pondo yanimbye. Anita batugaye no pono. Oba mawe yangambye. Make your wig proper. Anti nagambye no si wig eno blanket. But I don't know. You're inciting violence in this government. I don't know how safe you are. Na yaka nkubuulire doctor. I'm president. Nina ekintu ky'enjagala okubuulira doctor. I'm the president. Ebintu bisesa. Tosobola kwambala bino bintu bino byolaba ku mutwe. Ebiringa amakuti ya 10 ne simanya galubindi. Era President Museveni nkwebaza ogamba Owinyi Dolo ajjako biwiigi bino. Kubanga biwiigi bino birabika bye bimuleetera tabbu. Osegera simanyi kozi kankole live eno nga ntaddeko galubindi. But they've said you are very smart, Owinyi. President Museveni njagala kwebaza. Okay, thank me. President Museveni njagala kwebaza. Otugambira ku Owinyi Dolo okujjako ebikutiya ku mutwe. Bana tetulina drama kubanga tosobola kwambala bikutiya bino. No banga olaba bulungi owulira bulungi. Tosobola kwambala bikutiya bino. Actually, doctor, okwambala bikutiya bino mu KRM nayina kulaba mu presidential jet. Ndatwala ba side by side. Anti ebikutiya bino byabayambadde Owinyi Dolo bisooka ne bikwocha enviri n'obwongo. Olabaza kulidanye enfa. Owuli ebbugu. Nze ndi wano njagala kugwa mu swimming pool.
bannange njagala buli alaba ko Owinyi Dolo tonvuma saasira Owinyi Dolo nze ndi wano ninga ali mu ntaana saasira you have COVID my boy tasobola kwambala bino bintu n'otofuna covid n'endabirwamu nti kimanye bitya azitandabirwamu buli alaba ku Owinyi Dolo please saasira tokuba tovuma President Museveni yagambye lekera okwambala bino ebintu biwigi kambabula ekintu kimu dokita President Museveni bw'olabanga alumbye omuntu kitegeeza aba munyiivu okitegedde yagambye Owinyi Dolo lwaki oyambala ebikutiya ku mutwe ebyo ebikuvumisa Buganda tuli ku bintu birala oleeta byakuvuma Buganda kakati bino ebintu biraba dokita President Museveni kankuddemu n'abantu ba Uganda buli alaba Owinyi Dolo tokuba kubanga nze mpulira nzenna ebbugu muli nkutte okuva wansi paka waggulu musaasire omusajja era nze kasita nyambadde kino ekintu nendaba obuzibu bwabeerako musaasidde omusajja ate bitya President Museveni kati kankubule dokita olowooza President Museveni okujereka Owinyi Dolo nti lwaki oyambala amakutiya yasoose mulaba kwolwo buli lunaku akimanyi nti ayambala ebikutiya bye ku mutwe naye Museveni kasaala bye Owinyi Dolo ng'alumba Buganda make sure that your wig does not fall off anti tuyina kiteya gwe fatiya tewaleese gundi ekikwanso wandeese ebikwanso egagedde kakati bannange buli alaba ku Owinyi Dolo tokuba bino ebikutiya bye bambala ku mitwe tosobola kubeeraawo n'otowoba kugamba nti kabaka wa Buganda nti teyagenda mu presidential jet omala okijja kino ekintu ku mutwe bizibu biramba kira yonna yenna eri kuno kiteri yonna yenna eri kuno ku bbugu bwe riri muno era bannange nze neewuunya Owinyi Dolo okuva lwalwale bannange temukuba bannange buli alabeko Owinyi Dolo tovuma bannange Museveni yatuyambye n'atugamba baba bambadde bikutiya ku mitwe okuba Museveni yamujereze yagambye nze nali mbaddeko speaker omanyi Museveni yabeerako speaker government yani je yeewambye yasoko Museveni yeeweekya speaker neyeweekya minister of finance era akyakiri neyeweekya president yalina ebifo nga 8 muntu omu naye nga tataddeko wiiki kati mbalaga bannayuganda omuntu ateekako amakutiya nga gano bw'omulaba agataddeko yoyo abba fayiro z'abanne ezakisakye ate nkugamba era temukuba bw'omulaba ataddeko wiigi eno tokuba kyovola kakati bali kumpi tugamba kabaka wa Buganda muzungu bakyogeradde omanyi nti bagenda tugamba kabaka wa Buganda muzungu bannange nga mundaba ntadde kuno ntadde Southern Sudan ku mutwe kubanga eyokya kakati temukuba omusajja yambala akakutiya ge kuva ku makya paka kiro kyovola Museveni yamugambye toddamu kwambala akakutiya ago teeka wogambala akakutiya ago kyekikuvumya kabaka wa Buganda n'ogamba Abaganda nti basosola kati Owinyi Dolo buli wataako akakutiya alaba Abaganda basosola Owinyi Dolo talaba baani banyeko abatali Baganda abalidde muno obwami kitegereka bulungi nsembayo ngambo enamba yange newaba Charles atwine wa side nkuwe namba yange ntokubira ku bachano bano enamba yange kwata tero sebo kwali enamba yange wandika eri 0 musanvu ziremu ana mu mwenda ana asatu mu mwenda. That's my number, WhatsApp number 0701 49 40 39. Tudinda ko kusaiba chisibo kachisigala chino. Ola was very critical abuziza nti I'm asking, was Father Luko the body brought from Geneva? Mutulinde live eddako tugenda banyonyo echa Father Luko. Kale abarungi abatambude nafe kubaje twatandikide mpaka no tukomekereza. Thank you so much. Mebalo kupanga muwayo budde wa mwenemba amstandinga nafe mungele enjawulo ngela wisdom kai wabagambe so imira nafe mungele enjawulo nebo takula kine newe kaba kantu katono beka tosango bole okasobola kuba ko chekachusa elifenenga fatia. That's my name bade kai wisdom official page tubade fresh lights ne mgenyu. We love you so much. Tona bade kamera till next time. All right, thank you so much for being on this particular show. May the Lord Heavenly Father bless you. I will be on the same live shows when we'll be updating you all day, all time, because we are here by God's grace. Mwongere nyo kutusabira because we are surviving by God's grace. Echitale nafe tujitia
Kaye yakola da practice nze sinabakola nesijja kuzikola kuba I know we are surviving because Heaven Father loves us. I've been with the big team here. Kaye Wisdom omwana omulalo miye kabwati anyamata omutale mazi and Fatia the old lady in the house this particular evening. God bless you. See you next time and bye bye. Bye bye.